musibe muti abaswiti mwebale ebimu mutusizaako engalo olunaku olwaleero lubeera lwakubiri essaawa zibeera 5 tuba twogera ku nsonga za mukwano. Omuzadde tukikkaatiriza omuzadde bw'oba olaba sho eno n'omwana wo bw'oba ojja ne Nazala ng'olya bigamu bitwogera ate Nazala ebula wange bigabo biyitawo genda weebake bikyolimira ku TV genda weebake zembubi amanya kalungi akola ne Happy Powers iye Happy Nazala ali wano mu ddiiro tugona ku nsonga za mutabani we zabadde ajja akola bwakuba eriiso bwaliza Nazala lwaki teyeebaka Nazala teyeebaka njagala amanyire ddala mutabani we nti byankoze si ekayika asoosa balaba bikola ne yeetaaga mutuuzeka ku ekyo oyo embeera nga ajala kunyigamu ku bba wange obugere nga Paatu akomyewo akooye munyige ku bugere Nazala ali abutwa akasukaali aba akola kiwa Nazala yeegobe oba agende yeebake neddeyo bwamuyajja nga mulwadde bamujjanjabaddeeyo bamama baffe namwe mbaleke balabe ku TV edda zaali ntono n'ebyalo gye bitwazigula TV edda zaali ntono bamama baffe mbaleke balabe ne mu kyalo gye bitwagigula Paatu gwe oba osituka ku TV vaako ekiki nze njala kunyiga masaaji okujjako akajjanja kati oli omukazi eyanzaala ye ali wayita nanyiga mu magulu naye yanyiga owuwe banne buli omu akola ebyo nze mbanyi ne bw'osula oba towemudde nedda yanyiga owuwe tuzaalawa akizzeemu saagala nakafaananyi kakubaako nedda Paatu okay ekiro kyo ogenda vaka sukaali oddeyo ewaka naye nno ntandise n'okusumagira tosobola sumagira ddi mpuliramu okusumagira tosinaba sumagira kati nakeera ku sho bambi neyeebakamu ewaka kati akomye ku ssaawa 5 azze katabula Paatu ozze ntandise okunyiganyiga okomyewo okooye waffe bebi waffe ate bw'obunyiga ne bubaaki no relaxing nkomyewo nkoye njagala kwebaka ate ng'odda mu byako tinolaba kasukaali ekikulu mmwe laavu mukopye laavu enzungu mwe jja basuula awabi Paatu tonyiiga nkomyewo leeti mpa mmere ate nnyingi osoji nje neebake African man ebyo byayagala osojirya ennyingi naye nga bwe nkunyiganya tonyiganyiga nze ebya kizunguzungu ebyo babikola bazungu bali abeera mu winter baba bugumye emibiri bagikyamule ffe tubeera watya mufu saawa 24/7 ogyezunga munyiga bugere kyetugamba Paatu olumu tumanyi okwogera ne bagamba Nazala n'atunula ku muwala we mutabani we n'atunula ku mukyala we maama n'alikuba omulenzi naye kati nze bwondaba ne maama wange kati gwe vaawo era tuba tugenda kunyumya bintu byaffe ebyange ne maama wange ku kasukaali nga katandise era bwe tandika ne nga bebi okyudde ekyo kyeboogera ng'ombebisanga ne maama wange ali awo iye gwe tetwandisoboleganye ne hani owulya kyeboogedde nze tonhanisanga maama wange ali awo kati obuzibu ofunamu bwaki nze mbasanga ndabanga mumwemula kuhani maama wange what if I pek you opekingaale ologolese lutalo kale akusiime kati okunjagala bitegeeza kumpekinga oba nobeerawo kuba maama baffe mugendanga mpola ekisooka tuba twabaloopaloopayo dda buli kaze kabi ke mulina ekyokubiri bamaama tuba twabalagalaga abantu baffe bangi kati bakajanja mukolanga katono ate juga oli waka wano bali bemulagamba mulaze wajja dda kitegeeza ate bali mbaagadde nnyo okusinga kati I don't care nze njagala my boo okomyewo nga hi baby will come back nga bulijjo byompita oba obimpitako maama wange byonna mbikuyisa oba mbikuyisa maama waali nze nkikuyisa kisinzirayo mudu banyongeza ebyo bya mudu saagala kikipinge nga bulijjo oba tonfukamirira ate ola maama wange aze kati wefukamiza kubanga maama waali keep it the usual nkwadde kapeeki kibi nnyo mwana yisibye kapeeki kibi kaaki laavu nti bw'otonkuba kapeeke bw'oba tonjagala oba bw'okankuba bamaama baffe bwe babeerawo nze maama wo bw'abaawo mbasaagala n'osulera mu kisenge kyange
mbanja lobosole mu kyabaana saagala akube kifaananyi kikigenda mu maaso ebyo byonna byandibadde opaaka naye amazima amatuufu gali nti nowe mba nakufumbirwa bamanyi ekigenda mu maaso naye ebyongobaganya mu kisenge olunangira nga nkolayo emisango nga mama tewaliwo nga tasuze mu kisenge atamanya otandika okugamba naye oluliro waliwo mama era teyayingira kisenge ate ekibiina mmwe mulaba waliwo abagenyi oba laavu mugijjawo ennyingi najja nakutuula ku bisambi abagenyi wali kati abamu ebisenge tebyatuuka kyokka nkugamba mpola abagenyi we kola kasukaali akakusaba mu maaso bwe ziyu naye gole bali kujja kasukaali ojja kwetta lwaki si puroguramu yokka gy'oyagala olabika ekintu kyonna kasukaali olakete webukumidde ne mu sayizi eyo omwana ayagala kasukaali sandikusobodde ndeka togaa kundogera bwere nga bwe naloganye ate ani yali agikuttemu okuva lwe mwagitandika ajja yagenda mwana gwe toli mutemi totudde era kuli kumpi genda era mugondere akkiriza bonna babyogera tukole byatuleese tugenda kunkyaya baana kuuma mulimu gwo nange nga bwe nkuuma ogwange jobla batuteeka mu sente batufunira emirimu mawanga ag'enjawulo mawanga ag'abawarabu omulungi ali eyo besigize mukyalawo omwanawo tufuna feedback nungi nnyo thank you Jobline mwebale nnyo okuba nga mutwesiga ne mutusupportinga ne mutwagalanga program kasukaali kushona batwambaza balina amasuuti gonna okuva ku baana abato abasajja bakulu gowns ez'enjawulo oyina mukolo ki bajja kukwambaza oyina okukyala oyina okwanjira bajja kubanga ate bakwambaza obugoye obulungi obuliko. Part of Africa is the place to be. Omulungi ali eyo jangu osulewo paatu nam ebitanda bya wano nabigambako wangamba ki butwali kushone bwa ebitanda bya wano byamma kati lwaki okiddamu kati omuntu wakiwulira nga tamanyi nti wakiŋŋambira ku show manyi bwe obuzibu obondeekedde okay nti wakiŋŋambako kati omuntu aggula olutalo kati n'omuwala yakugamba nti ebitanda yakugamba ebitanda oba yali agamba kimugulira oba kikolamuko kigwomanyi ebitanda byano byamaanyi biringa bouncing castle bikola bitya hafi ebitanda byamaanyi ye waliwo ebimu ebisenge nga mulimu ebitanda bibiri muzze temunategeeragana kana ataba tekatabulu tebuggwerozi mu bigatta olumu teryegatta olumu ava ku kiro nadda ku kiri so ebisenge byano byamaanyi enduune bweraya tewali awulira omulungi ali ejanko Part of Africa jangu olyewo ekyenkya owulidde akalango jangu olyewo ekyenkya jangu olyewo ekyenkya ku kasukaali myaka 2 okudda waggulu iye olunaku